nga babuuza ekibuuzo kimu nze bwe mba njagala kussa ssente zange mu agriculture kintu ki kye nandibadde nsimbye ne nkijjamu ssente ekibuuzo ekyo njagala kukozesa statement 3 nkiddemu buli kintu kyonna ky'olowoozaako okusimba mu ggwanga lyattu Uganda kiroka kijja kukufunira kiroka naye kyoteekwa okusooka okumanya nga tonnaba kuteeka kintu kyonna mu ttaka yadde ekintu ekimu kiti sooka omanye end user w'ekintu ky'oyagala okusimba yaani era otunuulire value chain yo mu bintu by'oyagala okussa mu ttaka oba okulunda omanye njagala kusimba ntangawuuzi naye mutendera kigwe njagala ozifunirako njagala kufuna mu ntangawuuzi nga nzijjeyo njireko amakoola ntundire awo njagala kuzijjamu buwunga mpackaging entwale e Bulaaya oba njagala kutunda ntangawuuzi nga nguza restaurants oba nze njagala kukola restaurant eyange mbenga entangawuuzi zennima ewange zenkozesa okuwa abantu kyayawooma bw'oba totegedde wawoteekwa kufunira mu value chain okulima kugenda kukaluubirira era ekibuuzo kye mubaddenga mu mbuuza kintu ki kye nsobola okusimba e Uganda nze sibeerangako kabona wa Katonda wabula ate nkozesa eddoboozi lyange nga ŋŋamba nti omwana Chris yono buli kintu kyonna omuntu ky'osobola okulowoozaako mu bulamu eggwanga lyattu Uganda Katonda yatuwa omukisa ogw'enjawulo nti lirimu buli kintu lirimu n'enkuba lirina omusana gwe lowooza ku buli kintu kyonna ky'oyagala okusimba omutonzi nga ye mubeezi wange buli kintu kyonna ayagala okussaamu ssente kijja kuvaayo wabula enkata ngikusibirira ng'eryemu entanda basibira entanda sinkata tunuulira value chain yo end user w'ekyo ky'oyagala okulima bw'oba tosobola ku accessinga end user w'ekyo ky'oyagala kulima okulima sooka ogira okukola ki okwesonyiwa ekyo kye mbadde njagala kubanga kugenda kukulumya omutwe ogenda kusimba muwogo ekyokulabirako kyennyina nze nasimbako muwogo nempita essomero limunguleko ne batuukawo ne baŋŋamba buli muti bampa siringi 100 nga nyina acres 4 ngenda okubalamu siringi 100 acres 4 ne ssente ze nali ntaddemu obukadde nga 7 okuzirima nga mu acres ezo zonna siwezaamu yadde essente amakkati sente ze wateekamu nengezaako ntandulule n'ekubigere ngende gye bamutundira nabo ne bajja ne bagirega era nasalawo muwogo oyo ne mmusalamu mutere nenkola bye nakola naye era nawundi naye munnaye n'akawunga ka muwogo tekatambula kakati gwalaba mu maduuka eyo gwalima bw'oba ng'osimba kasooli nga totegedde end user wo kubanga bwe mba nsimba kasooli nteekwa okubeera nakyo mu mind zange ne ŋŋamba nti nsimba kasooli end user yaani anaali akawunga kano abaana b'amasomero abasibe abo bakerimira abantu sekinnoomu ba businessmen wansi baani bonna balya kati ne ŋŋamba nze nimye kasooli wange sigenda tundako yadde empeke nimye kasooli wange njagala mukuba mu ccacu ndiise enkoko zange ndiise n'ensolo zange ensolo ezo otegedde abaana abo kaakati bw'oba totegedde end user wa kintu ky'oli mu kulima bagenda kujja ku nnimiro yoba kujerege